Basebo ne banyabo abalamusiza loza mwali mundabyeko mu kamera zino ne ku mawulire ze Rwamin Godfrey ekinkomezaawo kubeera nga ndabikira mu kamera zino ne ku mawulire nsonga ya bulumi bwendina obwa kansa n'obulumi obulala bunafuna ng'ate mpitiddwa okufuna obuyambi kuva mu ofiisi ya presidenti. Ensonga ezo nazoogerako ko zimanyiddwa, naye kyannaku nnyo bwe bampita bwe natuuka nimbuzaabuzibwa ennyo. Ensonga eyo nagyogerako nnyo era ne referensi yaayo njirina. Ninsindikibwa e Rwakitula kulabirayo presidenti ng'ate nayitibwa okuwaabwa ki? Okuwaabwa sente ez'obuyambi n'obujjanjabi. Omukulu Sekandi yali vice n'ansindika e Rwakitula wa presidenti. Naye kyannaku nnyo bwe natuuka ate nga ndwadde kansa, bwe natuuka ate okwali badde okunyaniriza obulungi amagye ga presidenti ne gankuba era ne referensi y'omusango fayiro njirina wano era njiraga mugirabe yenna ali eyo yenna alabe ekinjogera kyonna kituufu. Ninkubibwa ate nga ndwadde kansa ate ninfuna obukosefu obulala ku kibumba, ninfuna obuvune obulala mu kifuba n'obulamu bwange bwonna bw'omubiri. Na okukosebwa okwo ninzija mu bakulu bonna ab'ekibiina ate ab'amaanyi, nintandika okubasaba obuyambi ne bansuubiza okumpeereza okuntwala wa presidenti ampa obuyambi. Naye abakulu abo saafunamu ki? Yenna avaayo okukola ki? Okunyamba. Abakulu be nagendamu, omukulu aliko kati ye prime minister maama Nabbanja, era bwe natuukayo nampa ebbaluwa n'awandiika ebbaluwa n'agiweza wa presidenti era nampa eyange nanga ebbaluwa eno njikuwadde era bw'onaaba nga toyambiddwa kulaba nga bakutuusa eri presidenti nga olemeseddwa ojja kugenda olageyo ebbaluwa eginakuwa bakutuuse wa presidenti. Naye ebbaluwa eno bwe nagiragaayo ne bagamba nedda, ne bagimalamu amaanyi nti eyo ebbaluwa tesobola kukutuusa ani? Presidenti. Ate nga prime minister ye muntu owaki? Akulira baminisita bonna, ye muntu ow'amaanyi, ye muntu w'obuvunaanyizibwa. Era bwe byakoma ninzirayo mu ofiisi nga nemeseddwa ne baŋŋamba nkole ki? Ngende wa PPS wa presidenti. Era wa PPS ningenda nimuwandiikira nimutegeeza ensonga eyo ebbaluwa prime minister gye yamuwa. Era yino ninawandiikira PPS. Gwali mwezi gwa 10/2023. PPS saamulaba ate sekuritale we n'aŋŋamba nti ate mpandiikirani PPS gwe mba nsinkana. Naye ng'obudde bubaŋŋamba obwo banneetoolooza kubanga toyinza kugamba nti prime minister talina kamalo ate n'ogamba mpandiikire PPS ate nga prime minister ebbaluwa gyewandiika gikwasa PPS. Kakati awo nindaba nti kubuzaabuzibwa kwonna kunafuna okubuzaabuzibwa eri. Kakati ku bulumi buno obunkutte obungwiridde obwa kansa ow'omumiro nindaajanira nnyo minisita omupya NRM BALAM. Nimulaajani nimugamba nti NRM nze nimwenyonyolako nnyonnyola amannya gange. Mugamba nti noonya obuyambi era nayitira mu mawulire ag'ennaku z'omwezi nga 2 Olwokubiri ogw'Omunaana 2024. Nimutegeeza nga eggulire eryo nga nsaba eri presidenti
okumpa obuyambi kubanga nti mpitidde mu bakungu bonna abanene sifunye kuyambibwa kwonna. Era nyina ennaku nnyingi nnyo ne munnyonnyola. Minisita BALAM yanziramu n'aŋŋamba nti oyagala nkuyambe ki? Nange nimugamba nti njagala okuntuusa eri presidenti nfune okuyambibwa kubanga abakungu bonna mbalaajanidde kusinziira ne mawulire gena gafuluma nga nsaba obuyambi eri mu bakungu bonna eri presidenti n'abakungu aba NRM. Minisita BALAM n'aŋŋamba nti ngende muleetere ebbaluwa kuva wa MP wange gyendi ebulenga egogonya nti alyoke akole ki? Antwale wa presidenti. Naye ekyomukisa omulungi mu kitundu ekyo kindimu abantu nga bandaba embonabona gimbonabonamu n'obulumi bwendina. Ninsinziira wa? Eri LC newandiikira presidenti LC1. Olwo tonatumalirayo BALAM kiki yakuyamba? Kati BALAM n'aŋŋamba ndeete ngende wa MP wange bamuyita Segona Honorable nti ampe ebbaluwa antwale wa presidenti nfune obuyambi kuva eri wa presidenti. Nimuddamu nimugamba nti nyina ebbaluwa kuva owa chairman n'okuva mu bataka n'okuva wa RDC. N'agamba nedda nze njagala ya Honorable MP wo mu kitundu. Ekyomukisa omulungi ningenda wa mu parliamenti nimpandiikira Honorable wange Segona era ebbaluwa yino gye namuwandiikira nimutegeeza minisita nga bwantumye ebbaluwa kuva gyali nfune okuyambibwa kutwalibwa presidenti kubanga bantuulira so nga nga tebagigusa waani wa presidenti. Omukulu kiyanziramu n'aŋŋamba nti minisita byagamba nti ayagala bbaluwa yange ebbaluwa ye nga ye MP nti ebyo byonna byayogera tayagala kunnyamba kubanga okusinziira ku biwandiiko byendina ate nga ndi muweereza wa NRM nti tikyetaagisa ate yo kubeera ng'awandiika ebbaluwa nga MP kubanga obufuzi bwonna busookera wansi ate n'okumanyibwa kwonna kusookera eri mu batuuze b'obeera nabo kubanga ebbaluwa y'abatuuze njirina nga bawandiikira bansabira obuyambi bwa presidenti n'emikono gyabwe byonna biri wano, byonna biri wano zonna fayiro yonna njirina n'ebbaluwa gye bawandiika neya RDC eri wano. Kati Honorable n'aŋŋamba nti abo bambuzaabuza singa akwata n'awandiika ebbaluwa eyo n'agimpa ate ye nga wa kibiina kirala ate nga gwawandiikira ate naye kye kibiina ekiri mu buyinza nti nze bw'inaaba n'ebbaluwa eyo ejja kunnyonoona eri mu maaso ga presidenti ankyawe annyime n'obuyambi ne b'ekibiina kye bonna bankyawe era bawongerere ddala okuba nga bannyunyula n'ennati enzikiriza magombe. Kaakati kinakola mukulu oyo bwe yannyonnyola ninfuna essimu ennamba ya Honorable Minisita BALAM ninkola ki? Nimusindikira message nimutegeeza enki? Nimutegeeza ensonga eyo nga Honorable MP bwantegeezezza. Kati namusindikira message naguno gujwa tagyeddangamu. Ne Prime Minister Honorable Prime Minister w'ekitiibwa era naye nimusindikira message naguno gujja tagyeddamu. Era n'ebbaluwa namuwandiikira ebbaluwa eno ng'amusaba mpeereze appointment ngiteeke ku mabaluwa gano ya RDC n'ey'abatuuze n'eya chairman ndabe nga nkola ki? Neesitukire sifunye kuyambibwa ngende wa
ngende ku State House ndabye nga nfuna okutuuka eri presidenti gyali naguno gujwa appointment nayo tagimpanga. Omuwandiikidde ddi? Namuwandiikira ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi ziizino nga 11 ogw'ekkumi nakati sifunanga ki kuddibwamu kwonna. Naye kyannaku nnyo nti bwe nali ngenze ku district owala DC nimutwalira obulumi bwange n'amawulire ge nayitiramu aga bukedde nga ndajanira eri abakungu bonna ba NRM nga ndajanira president nfune okuyambibwa. RDC Mbabazi Jennifer era yona wano gundi ye yeno amanya ge stamp yeno yakola ki nga sinafuna bbaluwa eno yakubira Minister Mama Sseninde omukunzi wa NRM namutegeeza nga bwindi mu office ye RDC nga amutegeeza nga bwindi mu office ye ndi bubi nnyo kansa ndi bubi nti ajje gyendi wembeera obulwadde obunnumira egogonya wali afune okumpa obuyambi ofune obujjanjabi ate n'ensonga zange ezimu zintambuzizza obunaku ebbanga eddene nga tezigguka eri pulezidenti nti antwale ne wa pulezidenti ensonga zino nkole ki nzituuse mu maaso ga pulezidenti. Naye eddoboozi siwaayira RDC ng'ayogera naye n'amusindikira n'ennamba zange z'essimu okunfunirako nga bazze gyendi kulaba nga bantuukako. Naye kuva olwo saafunayo ki kyonna kyonna ekivaayo owa minisita oyo owa mukunzi waffe wa NRM omukulu ow'ekitiibwa Sseninde. Kati ninsigala nga nkola ki nga neewuunya nnyo bannange munsonyiwe era mbalaajanira mbasaba eri obuyambi munyambe kubanga ekibiina kyange kinalaajanira saafunayo n'omu akola ki anviira yannyamba. Ne batakoma ku ekyo saafunayo anumirirwa antuuse wa pulezidenti. Buli nsonga yonna nyina fayiro yaayo era emmeeza eno ejjuddeko buli nsonga yonna erina fayiro era fayiro zino zonna zirimu ensonga ez'obulumi bwange ne fayiro ey'okukubibwa nga bunakubibwa ne sente zinayowola nga nejjanjabisa zaalinya era ziri mu fayiro eno era gye neekukumya eyo yonna naye kukumayo nga nziruka sente zimanjibwa mpitirivu era nsula bubi ndi mulumi nina obulumi bungi sina kineekolera famire yange abamu baafa abalala tebalina bali bubi era eno gye neekukumya eno mmanyiddwa nze era nsaba bannayuganda bannange naye nsaba obuyambi kuva mu mmwe munnumirirwe kubanga ffe mujja nga mwagala okuki mwagala entebe ffe abo abanoonyeza ki obuwagizi tumundaba eyo gimuli numusanyuka kubanga naffe kibiina kyaffe kirimu bamuzisa abazisa bannaabwe kubanga kuno kunzisa buzisa banzikiriza muntu bw'abanga tofunye kuyambibwa kuva mu kibiina kyo waba tewaliyo ki banga ddene ndajanye mu parliamenti ntuuse owekitiibwa speaker Anita Monge ebyonna byonna nabyogerako mwabiwulira ensonga yonna buli nsonga yonna ina fayiro yaayo era emmeeza eno okwintudde kumulaba emmeeza eno buli fayiro y'ensonga y'omuntu yonna eri wano era ndajana nga nsaba munyambe
embeera gindimu ndi mu mbeera mbi, sina bujjanjabi, ndi bubi, mabanja gajjudde gemanjibwa era sente zimanjibwa ziri wano butitimbi wa sente gimanjibwa bbiiru. Manjibwa bbiiru ya sente zino obukadde 177,885 naye kati tekyali kati akola ki? Ampeereza obuyambi bwonna n'akasente akantwala mu ddwaliro sikyayina, n'akokulya sikyayina, neekukumye ninga lumonde mu kikata. Mbasaba n'obuyambi mwenna aba position, mwenna bataata bamaama mbalaajanidde kubanga nvudde ebbanga ddene ndaajanidde ab'ekibiina kyange aba NRM abakungu ate nga mbatuukako ne mu ofiisi zaabwe teri avaayo yenna okunyamba. Era mbasaba munyambe kubanga nange mmanyiddwa ate nyina ebisaanyizo. Era abantu bano bali wano nyina enamba y'abantu abansabira obuyambi era okuva president bali abantu 100. Eno yonna naye fayiro n'eno fayiro. Era nkuba omulanga nga mbalaajanira okutandika n'olwaleero mbasaba ab'ebitiibwa n'ab'ebitongole nze mbalaajanira mu nzirukirire naye nsaba anaalaba eggulire eryo lyonna ate ntwala okusaba kwange eri presidenti Museveni kubanga eno reference eno fayiro eno nakubibwa sina kineekolera abaana bange bali eyo babonabona njagala ndiyirirwe nakubibwa ate nga mpitiddwa n'ennamba eyampita ey'essimu njirina wano nga bampita tinzije nfune ki mu ofiisi ya president nfune obuyambi obujjanjabi 2017 era reference yino gundi appointment yino mugiraba era nintwalayo ebbaluwa gye baŋŋamba ndeete toto sente zinjagala yino. Kati ebyo byonna nga mbitadde ebbali naye nalemala bannemaza nalwala ekibumba ate nyina kansa omugongo gwonna nalemala sina kineetuusako sina kineekolera newe neekukumya amabanja manjibwa era mu kitundu singa wavaayo omuzira kisa yenna mummwe abatali ba mu kibiina kya NRM kindimu wavaayo oli najja kubanga essimu yange ngenda kugibawa ajja alabe wendi afune eri eddoboozi ly'abantu afune abantu abanjogerako abannumirirwa embeera gindimu embi gimpitamu naye kyannaku nnyo kiswaza kino kulaba nga nze ndi wa kibiina kya NRM omuntu eyaweereza eri pulezidenti wange nimunoonyeza akalulu nimbonabona kutuusa ku kino ate bokka ne baagala bannettire ng'ate mpitiddwa. Kati niweebuuza ekinzisa kiki? Ekinzisa kiki? Obutayambibwa kiki? Kati siina kineekolera ndi mulema famire yange eri eyo nkaaba nyina amabanja mayitirivu. Era nsaba His Excellency President w'eggwanga lino nsaba ensonga yange bw'onaagifuna bw'oti simanyi kubanga okusinziira ebbanga limaze nga njogerera ku mawulire simanyi oba tofunanga kigulire lyange kubanga minisita BALAM yaŋŋamba nti gwe tosoma mawulire ate nze nawulira ng'ogamba nti buli kifo mu ggwanga kyonna oba okiraba ate okitegeera. Kati eryange eggulire lye lyagaana okutuukako. Kati awo nsaba bwe nti pulezidenti oba waliyo omuntu yayekiikamu nanjogerera bubi nanyonoona gy'oli sooka ontuuse mu maaso go nawe olabe buli fayiro gyendina yonna onoonye obubi bwange bwendina kuggwe bwenkwogerera kuggwe kubanga omuntu omubi saalibadde nga nkola ki kino kyenakola mu ggwanga lino nakiragako nnyo saalibadde nga pulezidenti nga nkukolera kino nkukuyegera ki akalulu nga nfulumya egundi eno vooti zino nga nfulumya ebipande
ebyatimbibwange binene nga nfulumya obutono nafulumyanga luzungu luganda kati omuntu akwagala presidenti ng'ono gy'oli yonna mu state gy'oli owonaaba ofunye eggulire lino nga likutuuseeko mu kulaajana kwange ng'olabye negundi vooti zino zinafulumyanga azimo njagala ofune obwenkanya kunze nfune okubeera nga nkolebwako bulungi nsangula amaziga kubanga tebampanga na sente natolanga sente zange n'okuwaayo okutambula n'okukola ki nga nkwagaliza obuki eggwanga nange limanyi ndi wa mugaso nnyo byendaga kubanga binakola teri yali akikoledde yenna kino kubanga nali sibitimba mu nyumba yange nali sibitimba ku motoka yange nali sibyetimba ku mubiri wabula nabisaasanyanga mu ki eri abantu naye nga mbalaga ekituufu kyokoledde bannayuganda n'ekituufu emirembe gy'oleese eri bannayuganda naye n'olwekyo nsaba pulezidenti nkusaba ow'ekitiibwa pulezidenti nyina amaziga mangi abo abantu abakubeera nga bagamba towuliriza oyo abo misege kubanga bagamba nze tompuliriza kati bwoba towuliriza nze tuwakwata sente n'ozinteekamu nti niŋŋamba nti sente saakola mulimu gwakola ki gwandagira nkole naye nawaayo obulamu bwange enkuba omusana enfuufu enjala biki byonna nintwala omuki omulimu mu maaso nga mperereza abantu kati bindaga oba obiraba pulezidenti 2016 ninkola ki ninkola ng'omuntu akola ki aweereza eri gy'oli akati nfulumya na buno obutono nga mbugaba ate kyomukisa omulungi kugundi nga wenkolera nga nkolera ku ofiisi yo ya NRM n'ebbaluwa nziina zinabawandiikira nga nkola ki nga mbalaga zizino Kasule Lumumba namuwandiikira nga njagala sente za kukola kampeni okufulumya gundi ezo vooti ezo ono nimuwandiikira Jeno Muhozi essaawa ya leero Jeno Muhozi era namuwandiikira nigimutwalira entebe nga noonya sente za kutambuza ki kufulumya vooti ezo okubeera nga nzisaasaanya eri abantu wekitiibwa pulezidenti ez'ekiserensi naawe ofiisi yo ningiwandiikira ng'ebbaluwa ejja gy'oli kulaba nga nkola ki funa sente ezikola ki ezifulumya kaadi ezo naye saafuna sente zinaweebwa naye ningenda mu maaso ninkola nekyennaku ennyo kati mu ssaawa ya leero kubanga ebyo byonna mbyogeddeko ebbanga ddene ate abamu batera kubiŋŋamba nti bwewagenda ku TV nga tiwayambibwa nti bwewagenda ku leediyo nga tiwayambibwa kaakati nsaba obuyambi okuva eri pulezidenti obuyambi bwenjagala njagala kufuna obujjanjabi nfune sente ezirabira famire yange nfune sente ezisasula amabanja ku miggo gye nakubibwa nina okunyolwa kungi kyova olaba siva mu ki siva mu kamera siyambibwa pulezidenti njagala onyambe ne referensi yino yeewuwo gye nakubibwa abasirikale babankuba ku geeti Rwakitula referensi y'omusango yino n'abantu abaaliwo nga nkubibwa nabo enamba yaabwe yino tewaliwo okukwokera kulimba kola abo bakugamba nti abo bavumirira nze sivumirira kubanga ebisaanyizo mbiraze byonna pulezidenti ebisaanyizo mbiraze bindina ate nakukolera nga sisasulwa nga bo basasulwa gwobalonda n'obasaawo naye nange olw'obuweereza bunakwagala ninkola ki nimpita mu ki mu kubeera nga nfuna ebisaanyizo ebikola ki ebikuweereza era manyiddwa mu ggwanga muno saagala kunyigirwa emabega nfe ng'omuki ng'omuntu atalina mugaso gy'oli ataakukolera nakukolera ssebo w'ekitiibwa pulezidenti kakati nga ngenda kumaliriza nkuba omulanga eri wa prime minister
Honorable Prime Minister Mama Robina Nabbanja era nsaba gwe kennyini gwe katiikiro w'eggwanga lyaffe gwakulira baminisita bonna gw'olusegere lwa pulezidenti njagala eggulire lino ow'ekitiibwa Prime Minister ng'olifunye bwoti kubanga message nagikusindikira era nakukaabira ofune message ninkaaba ninkusindikira message naye naguno ogujja togisomanga kati lino eggulire ogenda kuliraba nsaba okole ki ow'ekitiibwa Prime Minister naaweositukiremu nkolebweko nga nesabira obuyambi lw'emyaka gimaze mingi nga mbona bano sina kendina konna sina nakayumba wembeera sina nakantu konna ndi munaku ndi masikiini era gavumenti eno binayitamu byonna mu mbeera yonna ye yakola ki yandeetera okubeera nga ndi masikiini bwenti naye ate nga nkola ki nga sina musango gunazza wabula okubakolera ate kwe kunfuula okubeera nga nkola ki nsanyizibwawo naye nsaba eri amawanga malala kubanga nsabye obuyambi emyaka mingi mu ggwanga muno dindimu siyambiddwa era nekubira omulanga n'enduulu n'obulumi eri amawanga gonna amalala nga eggwanga lya Amerika nsaba obuyambi kubanga tulina ambasi wa Amerika muno eggwanga lya Bungereza tulina ambasi wa muno wa Bungereza era kwensinzira okusaba okwo obuyambi eggwanga lya Faransa mbasaba obuyambi tulina ambasi yakwo wano ya Faransa Japani nsaba obuyambi n'ebitongole ebirala byonna eby'emutieni kampuni endala zonna za muno ziri muno munzirukire mu nyambe ndi munaku nnyo ndi mu mbeera mbi numizibwa nfa nzigwawo sina kineekolera obulumi era mpitamu omusaayi mu bulago n'ebitundu byange ebirala byonna ebyekyama kale mbasaba nammwe okunzirukirira kubanga ngenda kusembyayo kiŋŋamba bwe nti nja kusanyuka nnyo bisogeddeeko amannya gammwe munansonyiwa olw'okuba nti nyina obulumi bungi nyina ennaku nnyingi sinokoddeyo buli linnya lya muntu tiyabampa obuyambi naye mwenna mbasabidde wamu mwenna ab'ebibiina by'enjawulo mwenna ab'ebibiina mwenna mbasaba munzirukire mu nnyambe kubanga nammwe mulondebwa bantu ate mubeere n'ekisa muyambe nammwe kubanga muba munoonya obufuzi era mujja gye tuli era ffe tukola ki ffe tubawa okubeera nga tubawa sapoota nimufuna obuyinza bumukola ki bumwetaaga nja kusanyuka nnyo nga nfunye obuyambi kuyitira ku ssimu yange essimu yange nga ngisoma eri 078 63 94 700 endala nga njiddamu eno eri 078 63 94 700 MTN ampa obuyambi bwonna ayitira ku ssimu eyo eri mu mannya gange nga nziramu kino ekisembayo nti timuntunuulira nga bagamba nti ekibiina kya NRM kakimbonereze nedda muntunuulire ng'ayina abagoberezi abangi bendina kubanga nali noonyeza pulezidenti wange akalulu pulezidenti ali mu buyinza kati pulezidenti museveni era nali noonya nkuyega bantu ate ne bampulirizaamu nnyo nakati ekibiina era kindimu kimbonaboneramu kyekimbonyabonya
naye okusinziira mu kulajana kwange mbalajanidde mwenna munviireyo munyambe kamaze okufuna egguliro eryo lw'amaziga amangi gendina n'ennaku. Nja kusanyuka nnyo n'ebitongole ebirala mwenna abali mu ggwanga lyaffe lino ate nammwe eryammwe nga nfunye obuyambi era nga muyitira ku ssimu eyo gye mpaddeyo 078 63 94 700 078 63 94 700 era nga nsaba n'eri presidenti w'eggwanga era eno fayiro eri ku mmeeza kuno wekitiibwa presidenti era nze naggwawo sina kineekolera famire yange gyeri ebonabona nange mbonabona. Njagala presidenti wekitiibwa ositukiremu ompite kubanga okulajana kwonna okwo kwindajana banga liyitiridde ate teri ayinza okugamba nti ye simutuukiriranga. Buli omu namutuukiriranga ate nga ne buli omu nga naye akola ki agamba nti ankoledde ebbaluwa etuuse gy'oli ngenda kuyambibwa funa obuyambi gy'oli presidenti. Sina gwe mpaayira naye nsaba presidenti vaayo ompite nfune okukola ki okukolebwako nfune byeneetaaga onkolere nfune famire yange kuba obulungi siina maka siyasobola kutambula nalemala ekibumba kinnuma joyinti zonna tenyina n'ekirwadde kya kansa mbaamu omusaayi kansa ow'omumiro era nsigadde nga ndi Rwamin Godfrey omukunzi wa NRM kubanga bwe ngamba omukunzi bayinza gamba ataani yakulonda n'ebyo nakola byonna nze omutuufu omukunzi kubanga okukunga abantu ogenda oyogera bwogeze nga onywa kasoda oyita mu buyisi ekyo osiye mukunzi omutuufu. Nze wenakunga kukuno kunakungamu nafulumyanga vooti zino ngera nzibawa era bw'oba obuwulira bwegamba wekitiibwa president bwe naaba nkutuuseeko nja kukuwa omulimu gunakola ogulabe naawe omanye nti ddala nakukola ki nakwagala nange nga bwe nakwagala nange njagala onkolere ne famire yange n'abannayuganda bonna bamanye nti onkozeeko nange nkoze ki mpisiddwa bulungi. N'olwekyo njogedde bitono olw'obulumi bwendina ebisigadde byonna ndireeta buli fayiro yonna eyogera ku nsonga zange mu maaso go ng'omaze kutuuka gy'oli. His Excellency wekitiibwa president tikikuyisa bubi okuwulira nga ndajanidde abaki abamawanga malala nsaba buyambi ndi mu bulumi bw'amaanyi nnyo nga nkoleddwako. Weewala okulumwa ensiri nga tonnabakwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.